Haji Muhammad Kachikanga yakulira essomero lya Vienna College e Namugongo y'omu ku balimi be twasooka okukulaga wano ng'avuganya mu mpaka z'omulimi asinga ng'ekipe kye twasanga ku nnimiro ye y'engeri gy'akozesa obuyiiya n'asimba emmwanyi ku bitooke n'asobola okuyita mu kyeya n'engeri gy'akuŋŋaanyaamu amazzi g'enkuba kiyite rainwater harvesting mu lufuutifuuti ate ne gamuyamba mu budde obw'ekyeya. Nga neesimira ebidiba byange nga mbisomberamu amazzi oba nga mbisakira amazzi oluusi nkola na mukoka nzira buddizi ku luguudo nga ndaba ntemako akakutu akawete akadde ewange nga nsima kidiba kyange eri mukoka lwetonya olunaku olusooka lwetonya ng'ekidiba kyange kijjudde. Kakiika wa abalimi amagezi abalimira mu bifo ebitali bya ntobazi nti bettanira okusima ebinnya mu lufuutifuuti byayise shallow wells nga kino bakikola ng'enkuba eteekateeka okutonnya. Agamba nti mu kiseera weetuukira okuggwa ku ggulu ng'ebinnya bye wasima nabyo bijjudde. Abantu baatuwoleza nnyo olina okuba nga olina ensigo ennungi, olina okuba nga olina kino, naye teriyo muntu akugamba nti tolindirira mazzi ga Mukama gokka gaatuwadde. Of course ge gasinga obukulu, naye gwe naawe olina okulaba nga weenoonyeza amazzi nti ebiseera ebyekyeya tebikuyisa bubi nnyo, oteekeddwa okuba ekyeya kya wano si kiwanvu. Gano ge gamuyamba mu budde obw'ekyeya okufukirira ebirime bye ate empaka enkuba lw'enaddamu okutonnya ng'abatakimanyi lino bayinza okuliyita eddogo. Kakiika akozesa obucupa bwa sooda obubeera buweddemu nga muno mwassa amazzi n'asiba ku birime bye n'abifukirira. Ekicupa ekyo ekya liita emu n'ekitundu oba bbiri ky'oyiwamu amazzi. Bw'okiwamu amazzi ng'ogenda ng'okivuunika bw'oti kamwanyi kaakato. Ogaleka ng'ovuunise. Ekicupa ekyo kimala ewiiki nnamba okuggwamu. Kigenda kinyuukiriza ettaka mpola mpola mpola. Nze sooda abamu balowooza nti mwagala nnyo okumunywa ampoomera nnyo. Nze mwagalako bicupa. Asekeredde abalimi nga ku nju zaabwe tekuli yadde olugogo olukuŋŋaanya amazzi. Kyagamba nti kye bakola tebakimanyi. Asabye abantu obutanyooma ttaka lye balina kaliba ettono litya wabula balikozesa okusimbako ebintu bye basobola okuggyamu ensimbi okusinga okulireka awo nga tewali kiririko. Akinogaanya nti okulima gwe mulimu gwokka omwasigala ssente era n'asaba bannayuganda bagwettanire tebajja kwejjusa. Naye omuntu alowooleza mu bintu eby'omu maaso yaalabira ddala nti okulima ssente mweziri. Nze ndaba ssente mweziri naye ssente z'okulima ziri mu maaso. Ziri mu maaso bbanga ki? Omwaka gumu. Gamba ng'ebitooke. Omuvubuka ajja babulira ebitooke bye twasima omwaka gumu. Omwaka oguwedde kati bivaamu ssente mmeka. Naye abantu tebaagala kusimba bitooke birwawo, baagala nnyaanya. Namba 2, okulima ssente zirwawo ku myaka 5. Abantu tebaagala kusimba mmwanyi kuba emmwanyi etaba n'ekunyumira luvannyuma lwa myaka 5. Kibuuka lumu yakusakidde eggulire lino ku Weeterekere TV 1.